أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم مجزيون، وعلى تفريطكم تندمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول أخيرا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، tukubiriza wakati mu kwejjukiza naffe n'okwekubiriza ko n'okwebulirira okusookera ddala okwebazanga Allah tabaraka ta'ala. Obulamu bw'omusiraamu busaana kubanga bujjudde mu kwebaza Allah tabaraka ta'ala ko n'okumutenderezanga. Kino kyetaaga okuteeka ebirowoozo, kyetaaga okusaaka amagezi omuntu atendereze Allah ebiriyo nga ddala ku ntobo y'omutima gwe okutendereza kwe gye kusibuka gye kuva. Kino tujja kukyanguyirwa ng'omuntu ataddeyo amagezi ge n'ebirowoozo bye okutunuulira biki kwasinzidde okutendereza Allah tabaraka ta'ala. Ng'era bulijjo mu bulamu bwaffe toyinza kutenda muntu na bugagga oba na kitendo kyonna nga tomumanyi, nga by'oyogera tobikakasa, nga by'oyogera ku ye tobimanyi. Ebbanga lyonna mu bantu ayogera ku muntu ateekwa kumala kuŋŋaanya byagenda kumwogerako ddala nga bye bituufu era abimanyi. Nabwe gutyo n'anaatendereza Allah tabaraka ta'ala asaana ateeka ebirowoozo bye ddala atende Allah nga byamutenda bye bituufu, nga byamutenda byamukakasaako, nga byamutenda ddala bimumanyiiko tabaraka ta'ala. Bangi tugezezzaako okutendereza Allah naye ng'ebigambo bye tukozesa okumutendereza tetubimukakasaako, tetubimumanyiiko. Ensobi ennene oba oliawo bukendeevu ku yenna omutendereza. Ebigambo ebyatusomesebwa era ebitusomesebwa ebiraga okutendereza Allah tabaraka ta'ala bigambo ebiyina amakulu ag'omunda omuntu byatasaana kwogera na lulimi lwokka, wabula byasaana okwogera n'olulimi ddala nga biva ku ntobo ya mutima gwe, nga ekigambo subhanallah yayawukana Allah ddala ne mu lulimi lwo wenna atuwuliriza. Fumiitirizamu kigambo kwawukana omuntu bwaga nti yayawukana Allah ddala kikyaba ategeeza, naawe kiweetaaga otegeeze. Kitegeeza nti mu kwawukana kwe Allah aba yekka, kigambo ekifumbekeddemu okwawula Allah tawhidi mu njogera y'omukkiriza yenna omutendereza Allah ng'alina byatunuulidde ku Allah w'ekitiibwa bye yatonda, nakkiriza nti yayawukana Allah. Yatonda ekyennyanja n'akitegekera obulamu nga bwa mu mazzi. Allahu akbar. N'akirabiririra mu mazzi nga buli lw'okijja mu mazzi obulamu buba bugenda kusaanawo. Allah jalla jalaaluhu yayawukana eyatonda enswera, eyatonda ebiwuka ebibuuka, n'abitegekera okubuuka okuteetaaga kwetegekera.
fena bali batambuliddeko mu nnyonyi ennyonyi eteekwa okubeerawo n'ekibangiriza ekiwerera ddala mwetegekerwa okubuuka so nga n'okukena kwetaaga kutegekwe. Wallahi okubuuka kw'enswera okubuuka kw'ekiwuka kyonna ekibuuka tekuyinako kibangirizi kyekwetaaga n'okukka kwakyo yembeera y'emu. Bino mbikusunirako ng'ebitonotono omuntu bye yanditaddeko ebirowoozo bye atendereze Allah nga ddala akitegeeza nti subhanallah yayawukana Allah tabaraka wa taala. Wallahi fa subhanallah yayawukana Allah mu ebbanga lyonna mu mbeera zonna Allah yayawukana. Eyategekera nawolovu ku supiidi kwatambulira Allah n'amutegekera ebyokulya nga nswera ku supiidi kwetambulira. Gwe muli olabanga mu bwongo bwaffe ebyo biyinza okujja nga nawolovu Allah yamutegekera supiidi gy'omanyi gye mmanyi. Allah n'ategekera enswera supiidi gy'omanyi gye mmanyi. Wallahi n'ategekera nawolovu ng'ebyokulya by'enswera era azifuna. Allahu akbar yayawukana Allah. Allahu akbar mugulumivu Allah munene Allah mukuru Allah okusinga byonna. Walhamdulillah asaana atendwenga ebbanga lyonna tajja kutendwa ng'okujjako ku yenna atadde ebirowoozo bye bingi omuntu byasaana okufumiitirizaako ddala ayogera ekigambo subhanallah nga kyategeeza kye kituufu nti yayawukana Allah eyategekayo ebitonde bye nga binaatambuzanga amagulu ana n'atonda ebitonde birala nga binaatambuzanga amagulu abiri n'atonda ebitonde birala nga tebijja kutambuza kugulu kwonna. Allahu akbar wandyekanga ng'omusuta sipiidi kwe gutambulira mpitirivu nnyo ogutalina kugulu kwonna. Tusaana Allah kumutenderezanga wakati mu kuteekayo ebirowoozo byaffe. Yatonda eggulu eryo Allah tabaraka wa taala n'atonda amazzi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala amawoomu agatayina kkala. Allahu akbar buba bukoowu olw'emirimu gy'okoze. La ilaha illallah. N'ateekateeka Allah kweyira kutuzi mu mbeera yakunaaba Allah n'akurefreshinga n'akuzza obujja jalla jalaaluhu. Yateekateeka ebyokulya buli kyakulya n'akirungamu obuwoomu bwakyo mu mbeera ey'enjawulo ng'ejjuuni poomu ne muwogo muwoomu ebitafaanana, lumonde muwoomu nga n'ensujju mpoomu ebitafaanana, watermelon mpoomu nga n'ennaanansi mpoomu ebitafaanana, ekikajjo kiwoomu nga n'entende empoomu ebitafaanagana. Allahu akbar walillahi alhamdu. Abange tusaana kutendanga Allah olutenda olutadde ebirowoozo byaffe. Ebitegeeza okutendereza Allah bingi bino mmanyi nti akatonotono ofunye entandikwa. Ebigambo ebitenda Allah biteeke ku lulimi lwo wakati mu kubissaako ebirowoozo byo. Jalla jalaaluhu yatonda bingi wallahi nga buli w'okuba eriiso waliwo ebikuwaliriza okumutendereza Allah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Yatonda empewo nassaamu ey'ebbugumu nassaamu ey'obunnyogovu n'ateekateeka obudde obw'ekiro n'obudde obw'emisana, n'ateekateeka obudde obw'obudde n'obudde obw'okumakya. Abange kikyataateekateeka mu byonna Allah yatonda omuntu tabaraka wa taala. Idhan abange Allah tumutenderezenga. Olutenderezo oluli mu layini eyo gye nkusuniddeko lwe lutenderezo olukola amakulu eri yenna atendereza Allah tabaraka wa taala. Kyakubiri Allah kumwebazanga mbye twejjukanya ebbanga lyonna bulijjo nekkiriza tujjenga twongerangamu nga bwe tuwongeddemu obaolyawo ku bulijjo bye tukkutira ebyokutenderezanga Allah. Mmanyi nti akalungo k'olwaleero teekangayo ebirowoozo byojja kwewunya wekitiibwa Allah tabaraka wa taala eyateekateeka ebitonde bye n'atonda embwa nga tejja kutambulanga busimba era bw'ogifaananya n'agisimba oba ogikalubiriza n'ente Allah n'agitonda mu kifaananyi ekyo. Allah n'ateekateeka omuntu ng'anaatambulanga busimba. Allah n'ateekateeka ekisodde oba ezzike nga linaatambulanga emirundi ebiri litambulira mu kifaananyi eky'ente nga likutamye nelitambulira ne mu kifaananyi eky'omuntu nga lyesimbye. N'ebitonde bya Allah birala bingi omuntu byasaana okuteekako ebirowoozo bye atenderezenga Allah tabaraka wa taala lutendereza ddala nga lunnyikivu. Olunaku lumu twali mu kuziika twali Luweero n'ensinkana Sheekhe Kizza Kasule imamu we Wandegeya yali ne mukulu oba mutowe muzibe
wetwaviiramu nze nali nkozeseza taxi kati okuvaamu okugenda gye twali tugenda okuziika waliwo akatemerero baseeka bakyamira we nali nnyimiridde emmoroka we yali entadde bali mu mmoroka yaabwe ne bansaba bantwaleko kyennakkiriza kuba bwe bwali obwetaavu wabula athna mu kaseera k'okugenda okuziika n'okukomawo twakomawo nabo mu kaseera k'okukomawo Sheekh Kizza yali atuvuga yabuuza muzibe yatudde mu muto gw'omusaabaze namubuuza nti gwe muli bw'osiriikirira kiki kyewewuunya ku Allah. Allahu akbar, bino byegamba biyiseeko ebbanga. Kiki kyewewuunya ku Allah bw'osiriikirira, kiki ekikuwaliriza okutendereza Allah gwe muli bw'oba waddeyo ebirowoozo byo. Muzibe nayanukula bw'ati yabonga nti seka nze bye neewuunya ku Allah. Buli muntu oba oli amubimu ku byasaana atunulire bimuleetera okutenderezanga Allah. Yaga nti ye sisitimu y'amaaso Allah gye yateeka mu buli muntu. N'atunnyonnyola ng'agamba nti Allah jalla jalaaluhu mu bwongo bw'omuntu yamussaamu kamera, amaaso gano kamera buli muntu nga buli kyotunuulira oba okikuba kifaananyi Allah n'akola programu n'akikolera enteekateeka n'akiweereza ku bwongo ekifaananyi ku kyonna ky'oba otunuddeko, obwongo ne bukyoza ne bukifulumizaawo nti oyo jamiiru. Tunuulira obwangu bw'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ku kamera gye yateeka ku buli muntu, amaaso ne gakuba ekifaananyi ku buli wonna we gatunudde ne gakiweereza ku bwongo, obwongo ne bukyoza era ne bukikomyawo nti eyo nnaanansi, eyo masjidi, eno mmotoka, ono isima, eno mbwa. Obwangu obwo kwe kwali okwewuunya kwa muzibe. Kamera njagala giyita automatic ate kisagala giyita kubanga ekyotomatic ndoza kiba yakisetinga busetizi ne biggwa ni wallahi programu Allah zonna yazitambuza tabaraka wa ta'ala. Tunulira muzibe bwaba n'ekyokwewuunya n'ekyokuyiga n'ekimuwaliriza okutendereza Allah nga kiri ku maaso Allah ate yegga yamuggyako. Fa olwaliro Allah be yagawa ne tutafumintiriza kwebuuza na kwebuulirira na kutendereza Allah mu mbeera oba oliawo efaanana eya muganda waffe muzibe mu famire ya Haji Kasule Wandegeya. Seeka Kizza oluvannyuma naye muzima amubuuza nti seeka nga bw'okimbuuziza njagala kikuddiza gwe kiki weewuunya ku Allah n'owulira nga ddala asaana atendebwenga. Sheikh Kizza n'atuga nti mbye neewuunya ku Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala kye kitonde, buli kitonde kiyateekateeka ekiina obulamu kiina omutima. Allahu akbar, yatusigira ekifaananyi kya munyeera natuga nti system buli kitonde naawe omuntu n'embwa n'ente n'enkoko n'ebirala system bye ziyina munda ne munyeera byayina munda. Ayina omutima, ayina amawuggwe, ayina ensigo, ayina ekibumba, ayina buli kyoyina munda mu saizi yeeyo. La hawla wala quwwata illa billah. Abange Allah tumutendenga wakati mu kutunulira ebingi byatonda Allah tabaraka wa ta'ala. Obulamu bwaffe bwonna bujjule kutenda kwa muwendo nnyo okutenda okutaddeyo omulaka, okutaddeyo ebirowoozo, kwe kutenda okutebenkeza omutima gw'omuntu, kwe kutendereza omuntu kwe yeenywerezaako Allah n'atamwabulira mu buli mbeera ye, kwe kutendereza Allah kwayisizaako yenna amusabye bw'atandika n'okumutenda okwo Allah ayisizaako okumwanukula tabaraka wa ta'ala. Tudde kukwebaza Allah jalla jalaaluhu, tumwebazenga Allah ebbanga lyonna olw'ebirungi bingi Allah byatukolera tabaraka wa ta'ala. Allahu akbar, tugogole enzikiriza zaffe mu wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala wakati mu birungi byatukoledde, wakati mu wajjatujje nawa watutusiza olwaleero byatuwadde bye tutayina. Allahu akbar, ampuliriza lwaki gwe mu bulamu oba okola ensobi nojja olondoola nnyo ebikunyiga n'ototeeka birowoozo byo ku birungi Allah byakukolera. Kana luzaala mu bulamu okutunyiga bugayaavu mu kutendereza Allah oba okutendereza Allah okutataddeyo birowoozo nga bw'okimanyi era nga bwenkimanyi era nga bwekikakasa nti teri yayinza kukola kyakoze kyonna nga tataddeyo birowoozo bye ne kiba kirungi. Teri yayinza kukola kyakoze nga takitaddeko magezi ne kivaayo nga kirungi. Kino kitegeeza nti okutendereza kwaffe tukuteekengako ebirowoozo, tukuteekengako amagezi. Ekyokubiri n'okwebaza kwaffe Allah tukuteekengako ebirowoozo, tukuteekeko amagezi lwe kujja okutugasa, lwe tujja okujjamu omulamwa. Osaana kulowooza ku birungi nnyo. Ntera obyogera kampuliriza mu mwaka gw'ekyenda wali ofaanana otya.
mwaka gwe 2000 wali oli luddawa wali osula otya wali oli otya wali okola mirimo ki wali owangaala otya generally ampuliriza bwe tunazza ebirowoozo byaffe ku Allah gyatujje ensuza gye yali atusuzaamu endisa gye yali atuliisaamu empangala gye yali atuwangalizaamu bwe tunaagireeta ku y'olwaleero ojja kulaba bingi Allah byaddaabuludde bitebenkeza omutima gwo nga Allah ow'ekitiibwa bw'abadde abuludde byansula bw'obigeraageranya n'embeera bwe yali akusuzaamu bw'abadde abuludde byandya bw'abadde abuludde bya mirimu bw'abadde abuludde bya bulamu ampuliriza embeera yonna eno ewa omuntu obukakafu nti Allah byonna ajja kubitukolera tabaraka wa taala. Kituwa okuddaabulula enzikiriza zaffe muwekitibwa Allah, tumwawule Allah tabaraka wa taala mu byonna byakola. Wakati mu nzikiriza ennywevu Allah yenna abamusabye ku nzikiriza ennywevu Allah amwanukula jalla jalaaluhu. Ekikwetagisa mpuliriza ovunaanyizibwa bwo mu nsi ddiini, ovunaanyizibwa bwo mu duniya ddiini, ng'entandikwa yabye weetaaga mu nsi mu ddiini yo nzikiriza, muntu kuba n'enzikiriza ennywevu mu Allah tabaraka wa taala, nga buli kyatunuulira atendereza Allah olutendereza oluyina kye luwongera ku nzikiriza ye, nga buli bwazza ebirowoozo bye ku Allah gyamujje tabaraka wa taala, bwazza ebirowoozo bye ku Allah gyamujje jalla jalaaluhu, kimwongera obukkiriza obwenkomeredde nti Allah bw'aba asobodde kumpangaza myaka 16 myaka 4 myaka 3, bw'aba ndiisirizza emyaka egyo, bw'aba nsuzizza emyaka egyo, bw'aba nnyambalizza emyaka egyo, kitegeeza nti ndeke kaluubirirwa myaka giddako okusooka simanyi bbanga lye ngenda kuwangaala lye nsigazza. Bw'aba Allah asobodde kuntegekera bbanga liwedde n'ebbanga erijja mu maaso, Allah enteekateeka zonna yaziina. Tuli Madiina ku MASJID NABAWI, wallahi bw'osiriikirira ebyewunyisa wano ebyokuyiga bingi, omuntu ebyandimuwaliriza okutenderezanga Allah tabaraka wa taala. Ekibuga Madiina ko n'eggwanga lyonna erya Saudi Allah yaliteeka mu ddungu, kitundu kya nsozi, ensozi ezitali za ttaka, ensozi ez'amayinja. Fa subhanallah, yayawukana Allah tabaraka wa taala n'ategeka ekibuga ekitebenkedde mu ddungu eririraaniddwa ensozi ez'amayinja. Tuli kuzamzamu tunywa atakalira, tuli kuzamzamu tunywa omuwoomu, la hawla wala quwwata illa billah. Mazzi Allah gajja mu ddungu, Allah gajja mu musenyu. Allahu akbar. Si byangu nnyo byakusembera mu magezi gaffe ga buntu, naye osaana oyigemu ampuliriza nti Allah tabaraka wa taala ku buli nsonga yonna musobozi, tajja kukola byokka bijja mu magezi go. Wallahi Allah bingi byakola nga gwe mu magezi go tebijja, nabwe gutyo teweekaluubirizanga ng'omusaba okumusaba ebijja mu magezi go gomale biteeka mu magezi go bigendemu lyoko bimusabe. Nedda, gwe Allah musabe olusaba oluli open, olusaba oluggule, olutali lukomeke, olusaba olutamupimira Allah tabaraka wa taala. Kino tetujja kukyanguyirwa okujjako ng'omuntu afumiitiriza nnyo n'atunulira bingi Allah byakola tabaraka wa taala mu ddungu lino omuli ekibuga Madiina. Tuli ku haramu e Madiina, MASJID NABAWI. Allahu akbar. Yateekateeka bingi Allah mu kitundu kino, oluteekateeka olujjudde ebyokuyiga ebitagambika, nga yenna yali azzeeko e Madiina. Nsobi nnene nnyo obukkiriza bwo okusigala nga bwe bwali, nga na yenna azzeeko e Madiina. Noddayo n'otonyumiza banno, lunyumya luddaabulula luzza bujja nzikiriza zaabwe mu butuufu buba bulyanza amaanyi eba nsobi. La hawla wala quwwata illa billah. Bwabanga Allah tabaraka wa taala yatandika kibuga Madiina mu mbeera gye yakitandikamu, yatandika kibuga Makka mu mbeera gye yakitandikamu, ku bulamu bwo kiki Allah ekiyinza okumulemerera jalla jalaaluhu. Ebitannatambula bulungi mu bulamu bwa mpuliriza, ekirwadde kiri ku nzikiriza y'omu Allah tabaraka wa taala, byantannakwanukula Allah tabaraka wa taala mu byozo ng'omusaba, ekirwadde kiri ku nzikiriza yo. Ow'ekitiibwa Allah byonna biyina. Yatugamba mu suratul Hijr aya ya 21, yatugamba nti wa in min shay'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadari ma'lum. Teriyo muntu kye yeetaaga mu bulamu bwe okujjako nga tukiyina eno gye tuli. Allah yagamba tabaraka wa taala in abundance, mu mawanika agajjudde byonna agatakalira.
wama nunazziluhu tetukissa tetubigaba illa biqadari ma'lum okujjako mu kigere kimanyiddwa. Ampuliriza mbyokuyiga ebikulu ennyo ebiri mu kibuga kino Madina, wallahi gwe musenyu eddungu Allah mwe yakissa, Allah mwalabirira bawangaliza wano olulabirira olusinga oba olyawo ku lwaffe ffe ate Allah be yassa mu Uganda ejjudde birungi bingi, ejjudde green, enkuba etonnya buli luvannyuma lwa kiseera, eno enkuba bagirabanga balaba kundaba kuki. Ampuliriza tusaana kwebaza Allah wakati mu kumutenderezanga n'okuzza obujja obukkiriza bwaffe mu Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala, okukakasa nti Allah buli nsonga yonna asobola. Kyova olaba mu bigambo by'abakkiriza naddala nga bamaze okusaala baddiŋŋana ekigambo la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bakiddiŋŋana emirundi esatu ku swala ya dhuhuri, bakiddamu emirundi esatu ku swala ya asiri, bakiddamu emirundi 10 ku swala ya magharibi, bakiddamu emirundi 10 ku swala ya subuhi, nga bongeddemu ekigambo nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Twagaddemu ekisembayo wa huwa ala kulli shay'in qadir, na ku buli nsonga yonna na ku buli kintu kyonna Allah musobozi, Allah muyinza. Kigambo ekiddiŋŋanwa abakkiriza buli luvannyuma lwa kusaala ne bagoberezako ebiga nti Allahumma ow'ekitiibwa Allah la mani'a tewali wayinza kumma lima a'taita Allah gwosazeewo kuwa. Wallahi bangi Allah bawadde nga mu ntegera y'abantu bwe baba banyumiza bannaabwe baga nti Jamiru alina omukyala tomumuwa, nga ku sayidi yaabwe tebijja mu magezi gaabwe ku mukyala n'omwami Allah gwe yamuwa. Bangi Allah bagaggawaza nga mu bantu aba batunulira bakakasa nti omusajja oyo mu bumpi bwe mugagga tobimuwa, amaka gayina togamuwa. Allahu akbar, ebyobugagga byayina tobimuwa, ekituufu tetubimuwa kuba siffe tubigaba. Nabwo gutyo Allahumma la mani'a lima a'taita Allah to la ilaha illa Allah teri yayinza kumma gwosazeewo kuwa. Bangi Allah bawadde. Ampuliriza lwalisalawo Allah kuwe teri yagenda kubirinnya muggere. Teweralikiriranga ekitonde kyonna ku mbeera y'ebyobugagga byo. Saba Allah n'omutima omwanjurukufu omukkiriza ogwannamaddala nti gwe nsaba mugagga, gwe nsaba asobola, gwe nsaba ayina obuyinza, gwe nsaba munene, gwe nsaba mugezi, gwe nsaba talina lukiiko lwakola nalwo nti agenda kumala kuddayo kwebuuza. Bw'ayisa ekiragiro Allah bwe kiba kya bugagga kiba kiwedde alhamdulillah, kyeweetaaga kugogola nzikirizayo. Kyova olaba bwe tutambulidde olwaleero tuli ku kigambo enzikiriza, al aqida, enzikiriza. Wallahi kyekikulembera eddiini yo. Ne bw'onoosaala ne bw'onoolemera eno ku haramu gye tuli nga gwe wangalire n'ebbanga lyonna, ne bw'onoofaanana otya, ampuliriza kyeweetaaga okusookera ddala nzikiriza eri stongi, nzikiriza eŋŋumu ennywevu mu Allah tabaraka wa taala y'entandikwa y'eddiini. Enzikiriza eno teyeetaagamu mulala, teweetaagamu seeka yenna ku nzikirizayo, teweetaagamu imaamu yenna, Allahu akbar. Ekyewunyisa byonna mu nzikiriza eno eyannamaddala teweetaaga muwendo gwa swala okusooka ogwo omuwendo gw'esswala. Esswala entuufu ezaalwa enzikiriza ennyikidde, ezaalwa enzikiriza ennywevu. Qur'ani enkwate ddala enkwate entuufu etwa la ilaha illallah yeetaaga enzikiriza eyannamaddala. Okutendereza kwetaaga enzikiriza eyannamaddala. Okujjamu hijja eno, hijja eneekola amakulu yeetaaga enzikiriza eyannamaddala, enzikiriza ennywevu. Tugogole enzikiriza zaffe, obulamu bwaffe bwonna bujjule enzikiriza entuufu, nga Allah bw'aba wakulabirira bitonde bye ali omu. Bwe kuba kusinza ng'omuntu asaana akolenga ebikolwa bye ddala ebisinza Allah tabaraka wa taala. Kigambo kusinza, Allahu akbar, mu Luganda kiva mu kigambo okusinga. Yenna asinza Allah aba yateekayo ebirowoozo bye n'ategeera ow'ekitiibwa Allah, bw'atyo nakkiriza Allah ng'asingaawe, nga mu mbeera ze zonna
Allah yasingawe tabaraka wa taala, mu bugagga nga yasingawe, mu buyinza nga yasingawe, mu bugezi nga yasingawe, mu kutegeka nga yasingawe, mu byonna ebitegeeza obulamu bwe omukkiriza aba yakkiriza nti Allah yasingawe. Wallahi bangi tubulamu, tulina bangi betulabira mu kifaananyi betutwalira mu ddaala erisinga ku Allah tabaraka wa taala. Kino kye kituleetera okugondera ebitonde, olugonda lwe tutagondera Allah, kye kituleetera okuwuliriza ebitonde, oluwuliriza lwe tutawuliriza Allah tabaraka taala. Mpuliriza tuddaabulula obukkiriza bwaffe, omuntu akkirize nti Allah ye mulezi w'ebitonde. Kino kitegeeze nti omuntu yenna teyeeyinaako buyinza bwonna ku kwerabirira, omuntu yenna teyeeyinaako nteekateeka zonna ye nga ye, na bwe gutyo bw'aba ye ng'omuntu teyeeyinaako nteekateeka yonna, kigenda kumutikkula ate enteekateeka gy'abadde nayo ku bitonde ebirala ng'abaana be, nnyina, mukyala we, baawe n'ebirala. Omuntu akkirize nti ebitonde ffenna omulezi waffe ye Allah tabaraka wa taala. Tuddabulule enzikiriza zaffe, tuddabulule enzikiriza zaffe. Kyetwetaaga okusookera ddala kye kigenda okuzaala eddiini ennyikidde, kye kigenda okuzaala eddiini erimu tawhidi eyayawula Allah, ng'omuntu tayagala kumanya amulaba, tayagala nga omuntu akukuta nnyo n'emirimu gy'ayagala gisigale wakati we na Allah tabaraka wa taala, nga talinawo nnyo bwetaavu tukutegeera nti ye yawaddeyo kino, nga talina nnyo bwetaavu bantu kutegeera nti Qur'an yagikwata, nga talina bwetaavu kutegeera nti asaala ekiro, nga talina bwetaavu bantu kutegeera nti alina omulimu gw'eddiini gwonna gwakola. Muntu nga yayawula Allah tabaraka wa taala, nga byakola byonna ddala abikola anoonya Allah kumusiima tabaraka wa taala. Bwe tunaazimba enzikiriza zaffe mu mbeera gyengezezzaako okunnyonnyola ekitone ennyo, tujja kuba abasiraamu abalungi abagenda okwangalira mu bulamu obulungi. Ampuliriza, tusaana kuzzaayo birowoozo byaffe mu byafaayo by'omuntu. Omuntu azimbe enzikiriza yetaliimu bbala lyonna. Tulina ekirwadde kya byabuwangwa bangi, ebyobuwangwa tubiraba mu ndaba etali ntuufu. Allahu akbar. Munnabyabuwangwa owannamaddala yavuunudde ekigambo buwangwa oluvuunula oluva ku ntandikwa yaakyo lwe luliwa. Ye muntu okwebuuza nti obuwangwa kyeki, kigambo buwangwa kitegeeza ki? Naye yanukula ng'aga nti ekigambo buwangwa kiva mu kigambo okuwanga. Entandikwa y'okuwanga bw'ojawula ku Allah oba mwenkanya. Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala eyawanga buli lusozi w'olaba luli, n'awanga buli mugga w'olaba guli, n'awanga buli nnyanja w'olaba eri, n'awanga omuseetwe w'olaba guli. Vaayo eyo yonna n'awanga omuntu Allah tabaraka wa taala, kubanga omuntu ajjudde magumba gonna munda eyo skeleton magumba. Allah ge yajja awanga gumba ku gumba n'akolamu skeleton eyimirira ku magumba ago. Allah gawanze n'agawangako omubiri. La hawla wala quwwata illa billah. Ku kyawuzingi muntu Allah n'awangamu amaaso, Allah n'awangako kutu, Allah n'awangamu amannyo, n'awangako ennyindo. Tolabanga eyo y'ensibuko y'obuwangwa obutuufu? Si nti ensibuko y'obuwangwa la ilaha illallah, nti ensibuko y'obuwangwa lubaale, ensibuko y'obuwangwa kusamira. Obuwangwa obufaanana obwo yenna bitegeera bwatyo, buwangwa si butuufu. Obuwangwa obutuufu buteekwa kutunnyonnyolwa yawanga eyasookera ddala Allah tabaraka wa taala, eyawanga buli kyolaba. Ye yawanga eggulu eryo, Allah n'awanga edduniya. Allahu akbar. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allahu akbar. Ye yabafuulira Allah, ye yabawangira edduniya nga dhalula, nzikakkamu, la tulqi man alaiha, teyinza kusuula giriko, ye yagitugondeza Allah tabaraka wa taala. Famshu fi manakibiha, mutambule mu buli kanyomero kaayo. Wa kulu min rizqihi, mulye mu buli rizqi Allah gyategese ku duniya. Wa ilayhi nushur, byonna mubikole wakati mubuterabira nti essaawa yonna mudde eri Allah w'ekitiibwa tabaraka wa taala. Kyetwagaddemu kuwa kutegeeza byabuwangwa ebituufu.
bangi tulina ekirwadde mu byobuwangwa. Muntu atya nnyo ng'alina ekyobuwangwa kyasobezza. Tuwuliriza nnyo ebyobuwangwa ku mikolo mingi, mu nteekateeka y'okufumbiza omwana waffe, mu nteekateeka y'okuwasa tulina embeera y'ebyobuwangwa egobererwa, ne twerabira okugoberera enteekateeka y'omuwanzi Allah mu nnabyabuwangwa entandikwa y'okuwanga, ne tulabira okuwuliriza eyawanga byonna agamba ki Allah binayagala tubitambuze tutya. Ampuliriza, wenna akyanyikiddemu ebyobuwangwa bino ebitali bituufu, kuba ebituufu tubikunnyonnyodde, wallahi nzikiriza teba ntuufu. Bw'obanga weeyanjula mu banno, weeyanjuliranga mu lweyanjula olw'ebyobuwangwa bya Allah tabaraka wa ta'ala bye biriwa. Anti entandikwa y'omuntu ku programu y'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yali Adamu alayhi salam, ye muntu eyasookera ddala. Bw'obanga weeyanjula, otambulamu ng'omunyankole, otambulamu ng'omusoga, otambulamu ng'omunyarwanda, otambulamu ng'omuganda, olanya luko olutambira okuva ku jjajjaawo, Allahu akbar walillahi alhamdu, paka ku jjajjaawo gwe gwokyajjukira, oba oli awo atali musiramu gwe kwokoma okumanya sembayo ne jjajjaawo mutuufu Adamu alayhi salam. Kubanga yensibuko y'omuntu, fenna Allah yatujjamu Adamu alayhi salam. Bw'okoma ku kintu oba okoze ensobi, kintu yava mu bbanga. Bannabyabuwangwa abamu tuyina endowooza esuubira nti mu buli ggwanga ly'abantu, Baganda, Banyankole, Basoga n'abalala, bayinayo Omusoga eyasooka, bayinayo Omuganda eyasooka, tuyinayo Omunyankole eyasooka, tuyinayo omuntu tuyinayo buli eyasooka mu ggwanga. Ampuliriza, kituufu, naye si aba yasooka. Omuntu eyasooka yali Adamu alayhi salam, Allah gwe yeetondera biyadihi sharif, n'omukono gwe gw'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Khalaqahu min turabin, yamutonda amujja mu ttaka, si maama si taata, mwe yajja Adamu alayhi salam, ye muntu eyasooka. Omwo mwe mwava kintu, mwe mwava Omunyankole eyasooka, mwe mwava Omusoga eyasooka, mwe mwava Omunyole eyasooka, mwe mwava Omwarabu eyasooka, mwe mwava Omungereza eyasooka, mwe mwava Omupakistani eyasooka, mwe mwava Omuyindi, mwe mwava buli kika kya muntu. Fenna Adamu alayhi salamu Allah mwe yatujja. Nabwo gutyo bwe tubanga twenyonnyolako banno, bwe mubanga weeyanjula mu banno, yitira ku sayidi y'ebyobuwangwa ebyaddiyo, si ebyakkono. Bye biriwo ebyaddiyo bye bikwatagana ne Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala, oddireyo ddala paka ku muntu eyasooka. Bano aba wakati bajja kubuzaabuza, tetubamanyi. Teri mu duniya wano atamanyi Adamu alayhi salam. Lwaki ye bwe tuba tweyogerako tetumwogera ng'ate huwa awwalul bashar, ye muntu eyasookera ddala? Tuddabululwe ebyobuwangwa byaffe. Wallahi ebyobuwangwa bino abasinga bye tutwala ng'ebyobuwangwa si bituufu. Lwaki? Bya buwangwa bijja omuntu mu busiraamu, bitya birina amateeka ge byateekawo g'oteeka okugoberera, nga mangi gakontanira ddala n'amateeka g'eyawanga byonna Allah jalla jalaaluhu. Ate ne tubiwa nnyo ekitiibwa kye tutawadde mateeka ga Allah eyawanga byonna, ne tutya nnyo okubikosa, ne tutya nnyo bitabula. Ampuliriza, teweerabira nti entandikwa n'ensibuko y'ebika byaffe, naddala ffe Abaganda, wallahi abantu n'obutaka bwabwe buli babika byabwe, ab'effumba, ab'emmamba, ab'olugave n'abalala, bayinayo ekiggwa kyabwe bafundiikirira mu kusamira. Ekiggwa ky'ab'olugave bamanyi gye kiri, ekiggwa ky'abakatinvuma nabo bamanyi gye kiri, ekiggwa ky'ab'ensenene balina gye kiri. Byonna n'ogenda okubyetooloola nga mufundikira mwawukanidde ddala ku Allah tabaraka wa ta'ala, n'okugwira ddala mu shiriki omweyolefu, akuggira ddala mu busiraamu bw'oba obadde musiraamu. Oba yenna ataatwala buvunaanyizibwa kunoonya nzikiriza ntuufu, awangaala si musiraamu. Lianna al islaama, kuba ekiyitibwa busiraamu, istislaamun lillah, kukkaanya na kukkiririza mu Allah ow'ekitiibwa mu mbeera zonna, bitawhidi yekka, ng'oyawukana n'embeera yonna kebere ya byabuwangwa bino ebitali bituufu, oyawukana nayo n'osigala ku byobuwangwa eby'amaddala, ku byobuwangwa ebituufu. Ampuliriza, omusiraamu tasamira. Kyova olaba mu kutuuza omukulembeze w'ebyonnono yenna, omukulembeze w'ebyobuwangwa bino ebyakkono,
mu kumutuuza ku ntebe eyo. Ebyobuwangwa okusamira kungi, emisambwa mingi, ebigobererwa tebitabulwa, tebikyankalanyizibwa, kubanga ono mukulembeze wa nnono, wa byansikirano, wa byabuwangwa, naddala biri ebitali bituufu, okukakkana ng'omuntu la ilaha illallah awuliriza nnyo, abadde mugonvu nnyo ku sayidi y'ebyobuwangwa ebyo ebitali bituufu, ne bwe biba byawukanye ku Allah, byayagala ku mateeka g'ekitiibwa Allah, omuntu n'asigala ng'ebyo byafadwadde, byayawudde, byatutenga ebyawaggulu, byawadde ekitiibwa. Tuzimbe enzikiriza zaffe, omuntu awangalire mu bukkiriza obwannamaddala ng'ebbanga lyonna akkiririza mu Allah tabaraka wa taala ng'omutonzi we, era eyatonda omuntu eyasooka, era eyajja mu muntu oyo eyasooka Adamu alayhi salam. Allah eyajjamu amawanga mangi nga ffenna entandikwa ensibuko, Allah atujjamu Adamu alayhi salam, ye jjajjaffe, omuntu gwateeka okwentasabako, okwezzaako, okwennyonnyolako mu layini eyo nga mweyeyogererako paka ku Adamu alayhi salam. Kino kitegeeza nti entandikwa yaffe n'abantu busiraamu, toyinza tugamba naawe beera mwenkanya nti Adamu alayhi salam yali yakkiririza mu Yesu, obwenkanya buli luddawa, nga ne Isa alayhi salam Allah mujjamu Adamu alayhi salam, nyina Maryamu radiyallahu anha naye era Allah mujjamu, Allahu akbar, amujjamu Adamu alayhi salam. Omukyala Hanna azala Maryam, era Allah mujjamu Isa alayhi salam, mu Adamu alayhi salam. Musajja mukulu Imran alayhi salam Allah mujja, Allahu akbar, Allah mujjamu Adamu alayhi salam. Ffenna ensibuko yaffe Adamu alayhi salam bwe tukikkaanyaako, kino kitegeeza nti ensibuko yaffenna busiraamu. Wenna ayina entegeera esubira nti obusiraamu bwajja luvannyuma ne bukusanga n'ebyammwe nsobi, kati nga bwajja luvannyuma nga bukusanga n'ebyammwe nga muvaawa. Nga Adamu alayhi salaamu nabbi wa Allah yajja ku duniya kuno kukowoolera Allah, yamusibirira busiraamu era babuwangalirako ebbanga. Bino ebyokusamira byajjamu luvannyuma nnyo, nga n'entandikwa yabyo obudde tetuyina. Yali nzikiriza ntuufu, musajja munnaddiini yafanga ku kyalo, banne ne bajja bazimba ku kabbuli ye oluzimba olumuwa ekitiibwa nga bw'abadde munnaddiini, abannyonnyola byonna ebibagatta ku Allah ow'ekitiibwa. Kyova olaba kiri haramu okuzimba ku kabbuli yonna. Nkiddamu, kiri haramu okuzimba ku ntaana. Mwenna ffenna abalina entaana enzimbeko nsobi, ye yali entandikwa y'abantu okuva ku busiraamu, kufiirwa imaamu waabwe ne bamuzimbako bulooka emwemu okwetooloola. Olw'eddiini gy'abadde nayo ne bamuwanga ekitiibwa nga balaba empangala gy'abadde awangalamu, oba oli awo afiiridde ku mbeera Allah esiimisa Allah ow'ekitiibwa. Bano bennyini abazimbangako bulooka esooka kyakulabirako, bwe baafanga abaana baabwe ate bwe bajjanga batwalanga ekitiibwa kirala nnyo ne bongerako bulooka ey'okubiri. Bwe baafanga bano ne bongerako ey'okusatu, okukkakkana ng'omulembe oguzze gulabye nga guteekwa kunnyonnyola mugenzi oyo bwetaavu bwabwe, kuba yali mulungi nnyo. Ne basalawo bayitiremu oyo abategereze Allah ensonga zaabwe. Shiriki ye yali entandikwa. Nabwe gutyo omuntu kabeere wa mugasa atya gye tuli mu busiraamu bwaffe, bw'abanga Allah amujjuludde tusaana muziika mu nziika ya bulijjo. Tewaliiwo kiri haramu okuteeka amajjolobero gonna ku kabbuli yonna, okwawukana ku kubbulu endala, okulaba ng'ono ye wanjawulo, yali musiraamu mulungi, yafa Qur'ani agikutte. Please teyeetaaga kwawula mu banne, lwawula lunaleeta mitawaana mu maaso eyo. Tuleke embeera yonna ng'efaanana ku yenna abaafudde. Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala yayina emiteeko gy'ebitiibwa ku sayidi y'abantu bokusinziira ku bukkiriza bwabwe. Ffe tetuyinaawo oluwenda lutiitibya muntu yenna naddala ng'amaze okufa, olutiitibya ate olumusukkulumya ku balala, twamuziikawo ne twetoloozawo ne tuzimbawo n'ennyumba. Wallahi nsobi nnene nnyo erowoozesa abantu nti ddala obwetaavu bwabwe oyo alina kyajja obbukolako. Bazinye tuli ku haramu e Madiina nga tumaliriza ebigambo byaffe, bwali ballakkiriza we tunatandikira insha Allah okwongera okutaganjula enzikiriza zaffe insha Allah rabbuna tabaraka wa taala. Ekisembayo mu byokuyiga bye tuyiga mpuliriza, wallahi naffe tetulina nkizo kumwe Allah batannaleeta eno, si magezi gaffe nga bwe gataali magezi g'Abawarabu bo Allah okubawa okuba Abawarabu, nga bwe butali bujiga bwaffe ffe Abaganda Allah okutuwa okuba Abaganda, nga bwe bwetali nsonga yonna ku Allah omuntu yonna wamutadde
naffe okujja kwaffe eno nteekateeka za Allah tabaraka wa taala nga kyengezaako okujjirayo leeta enniya emalirira ku mutima gwo nti Allah ku buli nsonga yonna asobola okuleeta eno. Wallahi Allah asobola okuleeta ku MASJID NABAWI, asobola okuleeta ku haram, Allah asobola okuleeta ku Kaaba ennyumba ye, Allah asobola okutuusa wonna waabasazeewo ku buli nsonga yonna. Allah w'ekitiibwa musobozi. Tubeene n'enzikiriza entuufu. Enzikiriza entuufu bwe tunaasaba Allah ajja kutwanukula insha Allahu tabaraka wa taala. Bwe tunaasala Allah ajja kukkiriza ne bye tunakola byonna Allah w'ekitiibwa ajja bitusasulamu bulungi ku dunya ne ku nkomerero olw'obukkiriza bwe twetaaga okusookera ddala insha Allahu tabaraka wa taala. Tuli n'ekitongole kya Thuraya Islam Media, twatambudde n'ekitongole kya Weri Travel. Allahu akbar. Mu mbeera wallahi talina mbukosefu bonna. Nsaba Allah w'ekitiibwa atukakkanyiza embeera yonna mu byenfuna. Allah atutoolokeseza ebyenfuna wakati mu waggulu gyakyabiwanise. Nsaba Allah atukakkanyiza embeera yonna, atuwangalize mu bulamu obulimu byonna bye twetaaga naddala mu byenfuna wakati mu bukkiriza obwannamaddala. Allah atwezadde eddungi, Allah ateeka omukisa mu bulamu bwaffe bwonna okutwaliza wamu. Abalwadde Allah tusaba basalirewo ekisinga obulungi, n'abatalina mirimu tusaba Allah w'ekitiibwa atuwa obulamu bulungi, naye yenna alwaziza nsaba Allah akutebenkereze buli mbeera, na buli mwetaavu yenna nsaba Allah w'ekitiibwa atumalire obwetaavu bwaffe bwonna insha Allahu tabaraka wa taala. Muhsin Burhan Kiti ge mannya nga bulijjo. Nsaba Allah w'ekitiibwa atugase n'akaseera ako n'ebigambo byatwogeza. Fallahumma amin. Nsaba Allah w'ekitiibwa sokusasira n'emirembe ku mubaka wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama na bonna abamukkiriza paka Allah balizingako eddunia eno. Nsaba Allah w'ekitiibwa ajanukule okusaba kwaffe. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.